Kabera jemuli abera mwanyoko fenna tutambula fenna katutambule muna mutambule buli omwana atuuka gyatuuka tegedde bulungi wabuleni jeno Muhoozi kene Lugaba atambule nga ne Jjaja atambule fenna tuli bannansi fenna tukolete tutambule abagende Mbale bagende abagende Busoga bagende betutyo akati ekisemba ngende wakona bukyasa omushana bwemuba mugamba omalako Jjaja Tova ku main ate nga ono ssentebe wa kibiina ekibiina ekiina ssemateeka mu ssemateeka mulimu ngeri candidate gyalondebwa flag bearer mukikole bula emyaka 2.5 muga ateva ku main and you biasing the electorate mu kibiina ky'NRM kubanga era kino temunafuya systems mu kibiina temutiisatiisa abala bandyagadde okuvaayo nedda systems zibeerawo era zikwasaganyizibwako ki plot 10 nga bw'ogigambye era tetunayingirira mulimu ogwo tetuguyingiridde ffe nga bwe nagambye eno ŋŋombo yaffe ey'ekyambogo bwe twagisazeewo ng'abazzukulu tulabe bwe tutambuza emirimu gyaffe naye kiri ekirala ekinene ky'ogambye nti abalonda abeesimbawo kubanga era waliwo ssemateeka alonda ki flag bearer era ekyo kikwasaganyizibwa ki plot 10 era ekyo twakibalekera ekiseera bwe kiriba kituuse balitulambika ne batuwulira ekyokukola. Amina amaaso ku ggwanga nze Stephen Dunstan Busulwa ye Dr. Brenda Tibamwenda spokesperson wa office of the national chairman Honorable Seru Kenya Honorable Tamaguzi ne Honorable Charles Omushana Honorable Rom Kanzije obulango buno butono nzije ntandike naawe tugende maaso.